السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. amatenda majoga Allah tabaraka wa taala omulizi w'ebitonde sabe byengera n'emirembe ebidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah tabaraka wa taala agamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. mazima twassa Qur'ani nga Qur'ani eri mu lulimi oluwarabu mulyoke mugitegeere. nganda wange ndaba essaawa eno labbaika Islam Media etuteereddewo enteekateeka ey'okuyiga olulimi oluwarabu, okuluyiga, okulusoma n'okuluyiga okulwogera. Waakiriko osobole okubeera nti bw'oba otambudde n'ogenda mu nsi y'Abawarabu obaako n'ebigambo ebisookerwako by'oyogera mu lulimi oluwarabu nga nabo bennyininyini baaboogedde obaako by'otegeera. Nabwe kityo okusinziira ku aya gye nsomye, Allah tabaraka wa taala yagamba nti inna anzalnahu qur'anan arabiyya, mazima twagisa Qur'ani ey'ekitiibwa ng'eri mu lulimi oluwarabu. Qur'ani y'erimu eddiini yaffe yonna, mwejjudde Allah mwe yagiteeka. Tosobola kutegeera ddiini yo okuggyako ng'otegedde olulimi lw'erimu. Kale ne kibeera nga kya buvunaanyizibwa ku buli musiraamu yenna okufuba nga bw'asobodde mpola mpola si mulundi gumu okuyiga olulimi oluwarabu, okulutegeera olulimi oluwarabu osobole okubeera nti otegeera Qur'ani. Omala ogitegeera olyoka ogikolereko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba almahiru bil Qur'an ma'a safarati alkirami barara. Omukugu mu Qur'ani nga buli waba mutwala amanyiwa agitegeera bulungi, oyo nali ne bamalayika ab'ekitiibwa, abawandiisi, bamalayika abatambula ab'emikisa, ali nabo bali wamu. Ffenna twegomba okubeera bwe tutyo. Kale n'olwekyo labbaika yakirabe nga kya buvunaanyizibwa, kya nkizo nnyo okubeera nti tulwana tuyiga olulimi oluwarabu. Insha Allah tujja kutambula mpola mpola tuyige gye tutandikira, mpola mpola, kitono kitono naye nga kitegeerekeka bulungi nnyo. Oluvannyuma tuyige njogera ntya, sentensi, naddala sisitemu yaffe ejja kubeera nnyo mu kukola sentensi ez'olulimi oluwarabu. Muganda wange, ensi eno mwe tuli ennaku zino yettanidde nnyo ensi z'Abawarabu. Bantu bangi bafuna ebizibu babifunye mu nsi z'Abawarabu naye nga babifunye lwakubeera nti olulimi lwe boogera tebalumanyi. Ebizibu eby'enjawulo, abakozi abawaka, abakozi abaawa, abakozi ab'oku nguudo, abaawa, buli omu gy'akola ng'olulimi oluwarabu lumwetagisa okubeera nti alutegeera yeewale bingi. Nabwe kityo bangi nnyo bafunye emirimu nga bagifunidde ku lulimi oluwarabu. Oli ng'agenze, tugeze agenze mu nsi y'Abawarabu nga Dubai oba agenze Qatar, abadde agenze okwera oluguudo, yeekanga ali mu ofiisi lwa lulimi luwarabu nga lutegeera bulungi ng'ekyetaagisaamu akimanyi. Yeekanga abadde mu mulimu ogw'okwoza oba kwoza kuyonja kuno okusookerwako ng'ate maneja mu supermarket oba maneja ku airport, nga naye kireese ekyo lwakubeera nti lulimi luwarabu. Kale n'olwekyo olulimi oluwarabu lulina enkizo y'amaanyi nnyo. Enkizo esookera ddala kwe kubeera nti lwe lulimi olwassibwamu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah tabaraka wa taala yasiima Qur'ani ebeere mu lulimi oluwarabu. Ng'olulimi oluwarabu olwo lwe lujja okubeera nga lugikuuma. Tukimanyi bulungi nnyo nti Qur'ani teyitibwa Qur'ani okuggyako ng'eri mu luwarabu mwe yakkira lwennyini. Ekirala kyonna ekitali ekyo ebeera nzivunula ya Qur'ani ey'ekitiibwa. Nabwe kityo Qur'ani ng'ogiggyeko kubeera nti eri mu lulimi oluwarabu tosobola kubeera ng'ogitegeera okuggyako ng'ogitegeerera mu lulimi oluwarabu n'olyoka ogitegeera nga ggwe. Bingi nnyo ebiri mu lulimi oluwarabu nga okuggyako omuntu ategeera oluwarabu yajja okubeera ng'abitegeera. Ekyokubiri, hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama ziri mu lulimi luwarabu kubanga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yali muwarabu, kana arabiyan, yali musajja muwarabu. Hadithi ze nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti utiitu jawami alkalimu,
naweebwa okubeera nga njogera ebigambo bitono naye nga birimu amakulu mangi. Ebigambo ebyo ebitono ebirimu amakulu amangi okubitegeera n'obitegeerera ddala ekigenze ewala olina okubeera nti otegeera olulimi Oluwarabu. N'olwekyo kyanguyiriza nnyo omuntu amanyi Oluwarabu okubeera ng'ategeera eddiini ye ey'Obusiraamu n'agibbinkiramu. Kikulu nnyo. Ng'oggyeko ebyo, olulimi Oluwarabu lulimi lwe tusaanye okwagala nga ffe olw'eddiini yaffe, kubanga eddiini yaffe lwerimu. Ebitabo byonna ebivunula Qur'ani, ebitabo bya fiqhi, ebitabo bya hadisi, waliwo ebintu ebimu nga okubitegeera obulungi birina kubeera nti obitegeeredde mu Luwarabu. Ebimu n'obivuunula mu lulwo, ebirala ne bigaana n'okubeera ng'obivuunula ne bisigala mu kifuba kyo. Kati omuntu amiisinga bingi bw'aba tamanyi olulimi Luwarabu. N'olwekyo insha Allah ne kibeera nti kijja kubeera kyankizo nnyo, tutambule ffenna mpola mpola, kyoyizeeyo ekitono ekinene mu mwaka, insha Allah kikuyamba okubeera ng'ate otuuka mu ddaala erya waggulu. Insha Allah olaba otya bw'omala emyaka 5, emyaka 3, emyaka 2 ng'olina kyeweeyongeddeko. Tosalwa kobeere mwana muto, kobeere muntu mukulu, tojja kusalwa ng'omanyi olulimi Oluwarabu. Mujja okutegeerera fiqhi akwatagana n'ebyensinza byonna. Mujja okutegeerera hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Mujja okutegeerera ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Mujja okutegeerera ebyenfuna ebyo Abawarabu bye baayiiya ne babiwandiika mu bitabo byabwe by'Oluwarabu nga tebyavvuunulwa mu nnimi ndala. Kati n'olwekyo kikulu nnyo okubeera nti tuyiga olulimi Oluwarabu. Y'obadde okimanyi nti olulimi Oluwarabu lwe lujja okwogerwa mu jjana, olulimi olw'okutooleramu salaamu. Kale insha Allah tweyagale nti tufunye omukisa ogw'oyiga olulimi Oluwarabu. Tujja kuluyiga sentensi ku sentensi mpola mpola, olulimi lwangu ebbanga ly'omalanga oluwadde omukisa. Saba Allah tabaraka wa taala atusaasire tubeere nti tuyiga olulimi Oluwarabu ng'olutuufu lw'okuluyiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.